mwebe mugamba musabire Uganda tukiita kwewukuusa kutya ayine muntu ali omu waliwo yampereza akatambi ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera. Katikkiro wa Buganda atabukidde abajaasi abakuba bannayuganda n'aboogezi b'obuweni emiggo. Father oba pastor pastor atabukidde abakulu n'abagamba nti abaaye kimala embooko muzusa omubaka obwa Ssekukkulu webuti we bugenze. Ayine muntu ali omu bw'aba asazeewo okuyiwa yayiwa gabalemye kukyatula tusabire gundi aleme kuyiwa musaayi ate mwebuzaabuza tusabire Uganda ereme kuyiwa Uganda eyiwa ddi omusajja mumuti okwogera bane tusabe omusajja abere mukakamu bane tusabe naye mweretesa obunnabbi mwewe yogeza ebintu saidi emu teyina wadde omuggo tebagiganya wadde okwambala batuuni tebagiganya wadde okwambala akakofiira kati ate kogamba baleme kubeerawo kuyiwa musaayi n'okulwanagana kuliwa omukubi wa tteka ali saidi emu enkwala eri saidi emu China eri saidi emu ate bannaddiini beebuzaabuza anna muntu yawona ebidiini ajja tusabire eggwanga lino baleme kubeerawo okuyiwa omusaayi babeerawo n'okutegeeragana kutya misunderstanding eriwaawo ekiriwo nti democracy tibano beesimbyewo nabano beesimbyewo awangula ye yandibadde alangirirwa awo weetaagawo saala ki yakusomesa democracy naye obuzibu nti saidi emu tebagigambako nakati ako kakenjogedde kati wano waliwo atunula mbugambeka waliwo yampereza akatambi ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera eno eya Uganda n'amukuba emiggo n'agimukwakulako ng'oli avuga pikipiki alinako bendera. Temulaba nti ebyo si bituufu n'akamu. Bendera ke kabonero kaffe ffenna mu Uganda era erina okusibwamu ekitiibwa ekyamazima bw'ogityoboola amateeka gakuvunaana. Kati oli agitadde bulungi ku mulongooti ka pikipiki avuga bintu bye omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabwe anti nampulira zibi bamugamba nti balo embogo yamutta n'addamu nti bw'atyo bw'azitta ng'ate bba yennyini ye yafa. Baba bakugamba beera mwegendereza wulira bye bakugamba obisse mu nkola enjogera eyo kyetegeeza. Nze mbakubiriza okulonda bwe kutuwa 15 mugende mulonde kubanga ne bw'osula mu lujjinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo. Kubanga ebitweraliikiriza tulaba bingi. Kiringa bw'obeera ng'oli wantu w'osula ennyumba yo oluggi lwa lubaawo nga waliwo ababbi abalala balina enzigi za byuma olw'okuba oluggi lwa lubaawo toluggala era oggalawo. Emitendera gy'abagenda okulondebwa mingi. Waliyo okulonda pulezidenti. Temulina pulezidenti gwe mwagala kulonda? Naye omuwanguzi abeera omu. Bw'atawangula waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala bw'atawangula waakiri ssentebe wa disitulikiti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omukiise mu lukiiko olw'eggombolola oba anaawangula. Anti tezifudde mugende mulonde. Kaluka tugenda muka kwekalakaasa. Tetugenda kuba bamenyi b'amateeka. Era tetujja kwekalakaasa bwe baba tebatutambadde. Ntegeerekese. Bwe baba tebatutambadde tetugenda kukola ki?
ife inze kale kaneyogera kwanze ngazi kale baba wange atyaga mwana wange omulezi gwe nina eddenzi oya ate bagenda kugenda bamukwate tate wange nga tunamugalamizaayo yagamba mama omwana muleke wabanga kyasazeewo kyekyo mwana muleke atambule kati mwe bamaama bataata abali wano abaana abalonda abaana abatalonda abaana basobola oyisaawo eddoboozi mubaleke. Alright, oyo mvubuka bamuyita Mbogo ento mwagala nnyo ye true definition y'obukadde magezi nga ne mbuto wagalina. Yavayo kembera kawonga yakafuna ibala mu maaso kyebayita vitiligo mu lugalo kyebayita abalongo bamwocha kyannaku nyiteri ddagala lya vitiligo mu nsi wabula nga kivira kiba triggered by our body mu lwamachiyina just kiba triggered at a certain point. Yes, ngola bati buli muwayina kebata kamuganda oka body spot kitwandisa hyperpigmentation akakantu genza baka muganda onza kanye kayina wano na walala buli mabuyina. So kino kibera nacho kyannaku Michael Jackson yabirina okubanga akijjako yalina kwefuma mu mubiri gonna naye nga bukadde magezi nga nembuto yagalina yeyo mwana omuto. Merry Christmas and a happy new president 2026. Tubere baddembe tugenda mu kulonda ku Monday tuli Buvuma nyongero bajjo encha tuli Buvuma si ku Monday nanga manyi. Anyway kati gwa bitegedde gamati honorable Asadaman Makebe yatuleetera entalo abantu baffe ne bafa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Simanyi bwe njogera bino abamu abanaabiwulira biyinza okubakankanya n'okukola ki naye aguge mazima. Nze naye njagala nnyo mwami mugenzi waffe ani Obote not Obote ani yamuddirira Amini yandibadde omufuzi munnakyalo omulungi ennyo naye tebamuganya ne boonoona erinnya lye wano ne wali naye ebintu ebyo singa tunaba tufunye obudde twagala tubijjeyo mpolampola. Nsiramu bakulu okubeebaza omulimu gwe muliko mukwongere mu maaso temutya. Mmaliriza akatabo kemujja okwagala ennyo okunoonya oba mwakategedde simanyi oba ani ayinza okuteeba ye people power. Nakawandiikako nze nga sinnamanya nti erijja kubaayo n'omuntu ayitibwa people power nga nkoutinga Marcos wagundi Marcos wa Filipino. Filipino, that's right. Nga nkoutinga abo yagenda n'aba muzibu nnyo mukazi we ng'ayambala engatto empya buli lunaku. Abantu baatuuka ne beeyumula ne baga nti atukugyeko. Abasisita abannaddiini ab'engeri ki bonna ne bagalamira mu luguudo nga bakola protest. Abannanga nga bamubamanyi bannanga badictator batera okuba. Omusajja ono abasajja bajja gundi tractor bazira tractor tanks ne bagenda nga babalinnya ne babakomereza nti be mulinnya bano baganda bammwe baganda abasajja abo baaswala ne bava ku byuma ne bafukamira ne beegayira ne basaba ekisonyiwo n'engoye ne bazikola ki ne bazikyusa ez'amagye ne bambaliza bulijjo. Ekyaddira kyali kiki strike okuvaako. Ate kyasinga obubi bwaliwo tumuyita Katikkiro Pino Aquino yamutta ng'amugezezza kugamba nti kino ne kino. Bwe yamutta ensi n'esaanuuka. Awo waava olugendo lwa mukama waffe n'avaako. Twagenda okulonda balonda omukyala wa Aquino. Olwaki? Olw'okubanga yalwanirira bamulwanirira. Kyekyo ne bakadde bange twandyagadde Katonda waffe atuyambe tufuneko akalimbiriza mu nsi muno tweyagaliku
tuyagaliko pimbasaba mugende basaba omulwane temuddirira tosoomooza muntu ate omuntu takutiisa mu bigambo by'omuleka bulisi gwe n'ogenda n'ekigambo kyo mu maaso mwebale nnyo bakulu mwebale eddala n'enkya sibo mukomewo